Katonda waffe tugulire nga tukwesengereza bano abaweereza abo bayiira omukisa gwo n'emwoyo mutuukirivu n'amaanyi ag'obusaseredooti kati nga bwe tubaleeta mu maaso go okutukuzibwa n'okwawulibwa mu maaso go abo abatasemberegeka ayi Katonda waffe kati nga tubaleeta mu maaso go ne mu kubeerawo okwo obw'ekereziya wo batukuze obaawule ayi Mukama bakuumire mu maaso go n'ebirabo byo byonna emirembe gyonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo aliwa wamu naawe abeere nammwe muyimuse emitima weebaze Omukama Katonda waffe okusinza Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu era n'obudde bwonna emirembe n'emirembe. Mutuukirivu Kitaffe Katonda omuyinza wa buli kantu ataliko kusooka gwesibuko ya buli kitiibwa na buli kuyimusibwa. Abooluganda baagalwa mikwano gyammwe kino era ab'enganda zammwe kakati abagenda okulinnyisibwa ku madaala ery'obudyankoni ku ddaala ery'obudyankoni mwekkaanye n'obwegendereza omulimu gwe bagenda okufuna olwaleero. Amaanyi amagya agagenda okubajjako nga gava mwe mutuukirivu. Mwe mutuukirivu oyo wakubaya mugenda okufuuka abaweereza b'obuyambo mu episikopi n'abasaseredooti nga muweereza era nga mugaba obuyambi n'ebintu ebitukuvu. Mugenda okufuuka abaweereza b'abantu bonna. Mugenda okubeera abaweereza gw'ataali y'Omukama. Ajja mugenda kutandika kulangiriranga amawulire agasanyusa eri abantu ba Katonda. Mujjanga kutegeka ebyokukola ebitambiro ebitukuvu era mugenda kugabiranga omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwe ebya Mukama waffe Yesu Kristo eri ekibiina kye ekitukuvu eky'abakkiriza. Munaabanga mufaanyiza n'omusaseredooti omulimu gw'okuyigiriza ekigambo kya Katonda mukulina era abantu abakkiriza n'abatakkiriza musobolenga okubakulemberamu mu ssaala ne mu kubatiza, okuyambako mu kugatta abagole, okutwalira abalwadde omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo era n'okulemberamu omukolo ogw'okuziika. Omunaasibwako emikono leero ne mufuna obuyinza obwatuweebwa okubira ddala ku batume. Munaasembera ku ataali ey'Omukama entukuvu. Mugenda kutandikanga okukolanga emirimu gy'okugaba obuyambi mu linnya ly'omwepisikoopi oba mu linnya ly'abasaseredooti. Nga bwe mukola omulimu gwammwe ogwo tubakubiriza okunyira ku njigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo eyajja okuweereza so si kuweerezebwa. Abagole baffe abaagalwa, baana bange abaagalwa ennyo, mulinnyisibwa leero ku ddaala ery'obudyankoni Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa edda ekyokulabirako ekitukuvu. Ng'omudyankoni mugenda okuweereza Yesu Kristo eyamanyibwa mu batume be nga yaweerezanga abalala bonna. Mukole n'omulimu ogwo ogwa Katonda n'ekisa, muweereze Katonda wammwe ebbanga lyonna, ate era n'abantu be mu ssanyu n'okwagala. Mutunuulire buli kyakwejjalabya kyonna n'omululu gw'ebintu ng'okusinza ebitali Katonda. Era mujjukirenga nti tewali ayinza kuweereza baami babiri ng'abatume bwe baasalawo okuweereza Katonda ne beeresa byonna
nammwe mulondewo okuweereza Mukama Katonda wo musobole okufaanana abatume. Baana bange mulina okubeera abasajja ab'ekitiibwa aboogerwako bulungi, abasajja abajjudde amagezi ne muli mutuufu. Mulagenga mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu nti temulina kibanenyezebwamu, naye kati muli ddala abaweereza ba Kristo era abaweereza mu byamagero bya Katonda. Omusajja omunywevu mukkiriza mwandibadde buli omu, temuvanga mu ssuubi erituweebwa evanjiri. N'olwekyo muwulirizenga ekigambo kya Katonda era mukisomenga, ate bwe mutyo mukiyigirizenga. Munywezenga ekyamagero ekyokukkiriza n'omutima omutukuvu. Bye muyigiriza, bwe mubanga muyigiriza, obiyigiriza enjigiriza ezo nebigenga n'ebikolwa byammwe, olwo abantu ba Kristo bafune obulamu bwa Katonda mu mwoyo mutuukirivu, olwo mubeere ekirabo ekisiimibwa Katonda. Oluvannyuma muligenda kusinkana Omukama nga mufudde, muliwulira eddoboozi lye nga ligamba nti, weebale omuweereza omulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Omukama awa omukisa. Abagalwa ennyo, njagala okusooka okubuuza mmwe abali wano, waliwo alina ekigambo kyonna ku basajja bano beesa mwimuke Kristiani? Namwe mwimuke abagenda okufuuka obusaserdoti. Waliwo alina ekigambo kyonna kyabamanyiiko era ayinza okubuuza era ayinza okutubuulira lwaki tebasaanidde kubeera basaserdoti ba Katonda? Kale kabatuule, sirabyeyo. Abooluganda baagalwa, okuva edda n'edda mu budde bwa kitaffe bakitaffe abatukuvu, kimanyiddwa bulungi nti abantu basanga okukuuzibwa kw'abo bagenda okulinnyisibwa ku madaala okukola omulimu gw'ataali entukuvu. Tukimanyi bulungi nti oluusi abantu abamu bamanya ebifa ku bantu aba bagenda okufuna emiruka emikulu, ate ng'oluusi tebamanyiddwa abantu bonna. Nziramu okubabuuza, kubanga okusinziira okulamula kwaffe n'enneeyisa y'abadyankoni bano, Katonda ng'ayambye bagenda okulinyisibwa ku ddaala ery'okufuuka bakabona. Tetulaba nga abadde beesigika era nga basanyusa Katonda. Ku lwange basaanye balinyisibwe ku ddaala ery'obusaserdoti. N'olwekyo tekiba kiba ekituufu era ekirungi okwebuuza ku mmwe ne kuli muntu yenna muleme kugwa mu nsobi, bye mugoberera bibeere byasimba naye nga si kuwaniriza oba kuyitiriza. Bw'abaawo ku mmwe alina ekigambo ku bano, ajje wano mu maaso akyogere, ffenna nga tuwulira, tuleme kugwa mu nsobi, mudde mumuyimirira bano. Waliwo alina ekigambo kyonna ku bantu bano. Tiwali kye muŋŋambye. Baana bange abaagalwa, mwe abagenda okulinyisibwa ku madaala gano amakulu, mu nzikiriza yaffe eno entukuvu, muyimbire mu mulimu guno omwesimbu.
era bwemunaafuuka abasaserdoti mulubirirenga okubeera abatukuvu mu neeyisa yammwe era neneeyisa eweesa Katonda ekitiibwa. Emirimu gy'obusaserdoti bwe kuweereza ekirabo n'ekitambiro ebitukuvu ku lw'ebibi by'abantu okutukuza obukulembeze, okuyingira n'okubatiza n'okugaba amasakalamentu eri abantu ba Katonda. Omulimu guno nno gwa kitiibwa nnyo, awo nno kyetaagisa obwegendereza awamu n'okutya Omukama, kubanga Katonda yennyini yakugaba ng'aguwa abantu abalina amagezi, abeesimbu era abatangulira mu bulamu obutukuvu. Bwe kityo nno Omukama yalagira Musa alonde abayambi abasajja 7 okuva mu bantu bonna aba Isirayiri bafune omwoyo omutuukirivu abawe ebitone bye yennyini byagaba. Oba yagamba nti nkuŋŋaanyiza abasajja 7 abassibwamu ekitiibwa mu Isirayiri bonna, ab'amaanyi era nga bakungu era nga bakulembeze b'abantu. Obateeke mu weema ey'okusisinkaniramu, bayimirire eyo wamu naawe, nze nja kukka njogere naawe nga tuli eyo. Kituufu ndi Katonda kitaffe, abantu be yabafuula olulondobe mu Kristo Yesu Kristo, eggwanga etukuvu, abantu be ab'obwe bange, ne Ssaabakabona omukulu Yesu Kristo. Mu ngeri y'emu mu ndagaano empya yalonda abayigirizwa 72 babeere n'abatuma 200 bagende bayigirize amawanga erinnya lye. Yasindikibwa kitaffe naye n'atuma abatume be okwogera omulimu omutukuvu mu maaso. Bw'atyo n'ayongera omulimu guno mu maaso nga gukwasa abasika b'abatume b'ebeepisikoopi abatwala omulimu guno mu maaso ng'abalanzi, bakabona era abasumba abakulu. Abasaserdoti bayambi b'abeepisikoopi era balondebwa okuweereza abantu. Awo nno Omukama yatuyigiriza mu kigambo ne mu bikolwa nti obulamu bwabwe busibubwe ddala mu kwagala Katonda ne mu bantu. Awo n'abooluganda abaagalwa, ekyo mukiruubirire nnyo olw'ekisa kya Katonda musobole okubeera abanaalondebwamu okuyamba ku Musa nkuluubirira mu kubalirwa mu batume 12 be basumba b'Ekereziya mwe tulabira Musa awamu n'abatume ba Yesu Kristo. Awo nno y'Ekereziya omutukuvu awundiddwa era alina abaweereza mu mitendera egy'enjawulo. N'olwekyo nno baana bange abaagalwa ennyo, mulondeddwa abantu ba Katonda, musibweko emikono mubeere abayambi b'abeepisikoopi, abasaserdoti, munywereze ddala obutabeerako kamogo konna mu bulamu obw'obutuukirivu. Mumanyire ddala obukulu obw'emirimu gyammwe n'obutukuvu bwagyo, mutukuzenga era nga mukola emikolo emitukuvu. Munaatuusanga ekyamagero eky'okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, munatukizanga ekyamagero eky'okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, mwebonerezenga musobole okulwanyisa oluyiringito olubi olusuula mu kibi. Enjigiriza entukuvu ebeerenga ddala ey'emmwe eri abantu ba Katonda. Akawo k'obulamu bwammwe obutukuvu kawunyirenga Ekereziya yonna owa Kristo. Enjigiriza ennungi, ekyokulabirako ekirungi, bibayambe okuzimba amaka ga Katonda, tuleme kuvumirirwa olw'okubassaako emikono, naye tusaanire empeera ey'ekitiibwa olw'ebikolwa olw'ekikolwa kino olw'ekisa kya Katonda ekitakoma. Tukyowulize eri omusumba waffe. Mu Ekereziya ono owa Orthodox oba Obukatoliki obutuufu
omuntu bw'aba ayagala kuwasa asobola okuwasa, naye bw'aba tayagala kuwasa era tawasa. Bano bonna nga bwe bali basalawo okuwasa. N'olwekyo ekiragaano oba ekirayiro ky'okuba obutawasa bo tebagenda kikuba, kubanga bamala dde okugattibwa mu bufumbo obutukuvu bw'Eklezia Katolika. Bano bo bagamba bajja kuwasa era bali mu bufumbo. Baana bange abaagalwa, mugenda okufuuka abadyankoni, mulina okutwala eri ebintu eri abantu n'okwatula eri abantu nti mwagala okufuuka abadyankoni abaweereza ba Katonda. Kati nogenda kubabuuza, oyagala nkusseeko emikono ojjuzibwe Mwoyo Mutuukirivu ofuuke omudyakoni? Sebo njagala sebo. Sebo njagala sebo. Omaliridde okutwala omulimu guno ogw'obudyakono n'obwetowaze n'okwagala osobole okuyambanga omwepisikoopi n'abasaseredooti n'okuweereza abantu ba Kristo bonna. Omaliridde? Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Kuweereza n'okunyigiza omutima gw'essaala ng'obulamu bw'oyingira mu kusaba, ng'okuuma n'okukwata byonna ebisibwa ku buweereza buno, naddala okusomanga buli baalino omuli essaala z'Eklezia n'okusabira ensi yonna. Omaliridde? Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Maliridde sebo. Ojja kukwatirako ebyambalo byo, engalo zo ziteeke ku ngalo z'omusumba, omulazaanye obuwulize ng'akubuuza ebibuuzo. Boniface, ondazaanya okunkulira nze n'abalinziririra? Nkulazaanya sebo. Katonda atandise omulimu omulungi mu ggwe, yennyini akumalirize. Amen. My son Emmanuel, do you promise to be obedient to me and all my successors? I do. May the Lord fulfill the good work He has started in you. Amen. Amen. Bano ebawo omukisa
basubule babo tukusaba ayi Mukama. Kakati abagole oluvannyuma nga bataddeko emikono okusumba agenda kusoma essaala empanvu nga essaala ebawulira ddala bafuuka kufuula ekigwa ekijja ate ekisingira ddala. N'olwekyo olunolyoka omuwunda na buli kirabo kyonna n'omuwa abaweereza ab'enjawulo bamuweereze mu ngeri eyewuunyisa ate mu bumu n'obawa mu bumu obwannamaddala bwe yassaawo obuweereza obw'engeri esatu mu kusinzanga n'okutendereza erinnya lyo. N'abaweereza be abaweereza b'essanduuko y'endagaano walonda batabani ba Leevi n'obawa omukisa gwo nga kyekyobusika eky'emirembe gyonna. Luli ng'ekereziya atandika era nga wafuuyira mu butuukirivu babayambeko mu mirimu gye bali egya buli lunaku, so bo basobole okwemalira mu kwegayirira n'okuyigiriza, mu kwegayirira n'okubassaako emikono abatume baabawa omulimu ogw'okugabanga emmere. Ayi Mukama Katonda waffe, mu kisa kye kitakoma tunuulira bano abaweereza abo be tukuleetedde wano, batukuze bafuuke badyakoni, bafuuke abaweereza kwataliyo entukuvu. Ayi Mukama, sindika mu mutuukirivu abakkeko, abawe ebitone byo byonna omusango, basobole okutwala obulungi n'obwesige omulimu guno ogw'obudyakoni. Bayambe babeere na buli mpisa nnungi zonna, babeere n'okwagala okw'amazima, babeere n'omutima ogulumirirwa abalwadde n'abaavu, nga tebeekulumbaza, babeere n'okwefuga ate n'okukuumanga obutukuvu bulijjo. Enneeyisa yaabwe eragenga bwe bakwata amateeka ago, era abantu babalabireko mu kubeera mu bulamu obutukuvu. Ayi Mukama, bayambe basigale nga banywevu ate nga bagumidde ku Mukama waffe Yesu Kristo, ensi ebalabe nga baweereza abo abannamaddala. Ayi Katonda waffe, bayambe bagoberere Kristo, omwana we atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Olumu nabo babe wamu naye mu bwakabaka ng'alamula wamu n'ab'omukulu bonna. Bino tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo aliwo awangala nga muli kimu naawe ne mwe mutuukirivu, Katonda omu, emirembe n'emirembe. Some friends who wanna go.
boss, can they tell that guy to stay where his colleagues are?